ekiwato ky'omukazi kyovula abakazi bedda bayinanga value naye abaleero omusanga ng'ali awo ali mu kagomesi kyafu avudde mu nnimiro naye ng'omusajja amwagala agamba ye musajja amukuumidde ebyama kuliko seekoomu yagambye bw'oba waakuwasa ng'osazeewo kuwasa wasa omukazi nga ne bw'aba ayina waavudde agenze mu mawulire ayina kyafiirwa nga ne bw'aba ayina ekintu kyakoze muli mu public ayina kyaluuzinga towasa buntuntu nga tekalina kyekafiirwa kati okajje ku social media omusajja akyandaba gwe atannaba kuwasa bw'osanga ng'omukazi ng'ali ku social media ng'ebitundu buli musajja bye yandyegombye okubiraba gw'obirengera oyo muleke topapa obudde bukyali ddala yoyo gojja okuwasa omutwale mu nju wanga nitwale gwe bakubaawo badde njagala kunyumiza omusajja yaŋŋamba namusinkana nemugamba naye gundi ng'okaddiye ate okyali muto naŋŋamba munnange omukazi ankuba kati nasooka nembwatuka nno nenseka muno mwensekera nga ndabya ddala kyobalaba nze nkugambye nti mukyali baana bato Babakuba abasajja bayina ekizibu nabo beetaaga okuteekerawo akakiiko Adija asese abasajja beetaaga okuteekebwawo akakiiko nga nabo we bayisibwa obubi naffe tulina gye tuloopa abakazi batukwata amataayi ate batuterawo etteeka nti omukazi takubwa nakwata ettaayi oli mu baana oyina erinnya n'akuyisayisaamu amaaso n'ogenda ne weebaka nakkuba n'empi kati nze kankubuulira Adija kino kati oyo yakugambye simanyi oba walinnya oba waaki naye abasajja kati kankubuulira amaka agasingamu empi nga abasajja bakubwa beba minister beba MP beba motivational speaker beba no Kojja Kitonsa nti bwe naaloopa nti omukazi yankubye kijja kulabika wizard ate abo bakuba abayimbi n'abemira empize n'addayo ne yeebaka n'asirika bw'anaavaayo n'aga nti omukazi yankubye obuwagizi bwe bukendeera ekyo kye bakuba oyo gwe bakuba n'okukuba kati Adija kino singa ne gavumenti eddayo netatuuza abakazi bokka guno mulanga ngukubira gavumenti nammwe muteereewo ko abasajja abanyigirizibwa gye baloopa naffe tunyigirizibwa era naffe muterewo gye tuloopa ti omukazi bwankolako nange mob justice nange nina wano wengenda okuloopa abakazi batuswaliza ne mu baana n'embakozi nojja ng'oyogera nsonga ya buvunaanyizibwa ya mulimu n'agitwala pasono ng'eyingira waka oba mwafunye obutakkaanye waka najja n'agiwummuza oba mu mirimu bw'amala ogiwummuza mu mirimu oyinawo abakozi n'akusooza angi nnyo mubeera nabo ne mudigida nabo ne musanyuka nabo ne mubeera nabo ku social media ng'ewaka buli omu ali wuwe nga buli omu yamanyi nga beekuumidde kitiibwa anti gwe omukazi wavaayo n'opushinga nnyo n'onyigiriza buli muntu n'amanya tikati gundi yavuga yatambula abasajja bateekinga eya advantage mwayita okumanyiira nze nga sinaba kuteeka mukazi wange wakati namugamba lwaki tonsavingako baby lwaki tonsavingako ekintu ekirala kyompita Kojja nagamba oli Kojja nga sinamuteeka waka nagamba oli Kojja nkyasobola okukuyita baby enkya nondeka n'ofuna omulala ngate abantu nabagambanga nti gwe mwami wange sooka omutongoze onteeke ewuwo nkuteekeko ekitiibwa eky'omwami anti naga kati awo era bwe naabanjawukana naye bajjaga nti mukyala gundi baayawukanye naye bino nga tukyali eno nsangawo nsanze ebyo tebali negera na kukyogerako oyinza oba tolina nanze nzekka so kati nammwe abakyala temupika nnyo basajja kubalagisa bantu nti abasajja abo be mulina mwe musinga okwagala ennyo muteeke mwerekere mwako obukyalo okokuba muti muli bamaama baggwanga
gwe no pushing omusajja ne wetamisa n'abalala abadde bagenda mbufumbo okimanyi nti abantu bangi nnyo batidde okufumbirwa n'okuwasa olw'abantu abali ku social media abalaga nti nno abasajja bwe bakola binene nga tebiba byekolera. Kati maama wange azadde omwana e Masaka ali ekyazanga ye muwala waali naye waka mutwala kusomera jani bagenda olwego ne basalira ebitooke abo tebagenda kufumbirwa kati kubanga ebyo byonna babitya ebintu bingi nnyo bye mutaddewo kyovula n'obufumbo tebukyanywera otya ennyumba yammwe ey'omukyalo erimu emikisa n'otegeka omukole wa neiba ewali ennyumba ey'amategula kati ogenda okulaba nti omukisa guva waka. Yes. Ogenda okulaba nga omukisa guva waka ate gwe ogujje mu kasolya katali kammwe. Abamu ayinza okuba nga Baceleb kati ng'alina abantu bangi ate ng'ewaabwe wafunda n'agamba kati nagaaka ngenda nfuneko garden w'ente sooka oyanjule ewammwe ebyaddala then onoonye okomewo okole ebya social media. Mbeera ndi awo omwana omuwala najja mu inbox n'agamba Hadija bw'osinkana Kojja mumbuuliza ensonga yange eno. Omuwala alinamu ku ssente yadde si nnyingi nnyo avuga akamotoka ke katono ka Ractis alina ku apartment wapangisa kati basinkana ne Gayi basinkana yaŋŋambyewa zaali meeting za mbaga nga ziri ku Mistil ya mukwano gwe omusajja ng'abeera wano Uganda omuwala ng'abeera Canada kati omusajja yabayita mu meeting bwe basinkana ne Gayi nga Gayi beemanya nga beetegeera Gayi be bano abavubuka babeera smart abavubuka nga bw'omulaba mu butuufu ali smart naye Gayi yali talina mmotoka nga ye wa safe border kati nga badeetinga dete yasooka Gayi yasasula biiru kati nga bw'omanyi abawala abayivu we baddamu okusinkana ku dete ey'okubiri omuwala n'asasula omusajja teyagamba nga bw'onoolaba omuwala nga ajjayo pasi n'ogamba no it's fine let me pay. Abasajja abalina empisa oyinza okujjayo wallet Gayi n'agamba no leka nsasule mulina POS machine ngenda kozesa card kyanjawulomukko so Gayi teyanyega omuwala ng'akola ki ng'asasula kati olala ng'era baddamu nga bagenda out nga bahavinga fun Gayi teyasasula kale omuwala yalinamu ku nsonyi yalinda omusajja agambe nti muleete ebbiiru nti n'obudde bwe baali balina okuddirayo awaka bwayita ne bweyongerayo ng'omuwala alinze Gayi agamba oba abantu omuwala yagenda owulira akooye n'amugamba n'akwata n'agamba omanyi tugende n'akwata mu nsawo munnaye nga beeyongerawo paka muwala kutwalako omuvubuka wakaawe omuvubuka yabeera awaka olunaku olwasooka omuwala n'alowooza Gayi agenda n'addamu n'abeerawo olwokubiri n'alowooza omuvubuka akola ki omuvubuka n'alemera awaka bwe batyo bwe batandika obufumbo omulenzi ng'alemedde awaka naye kati omuwala obuzibu we yabufunira waawano nti yazibuwalira okugamba omuvubuka nti ki nti nviira yakuzibwa talina bwamugamba nti nviira talina ate ng'omulenzi awaka alaga mbw ali so sweet naye nga mu bintu by'ensawo talina kyasobola kukola ki agamba nti Kojja omuyambi otya kati Mati singa nkutta akavidiyo ako obugero obwo nemera nga kyenjogerako abantu bakira abayinza olowooza mbalimba ono omuwala eyabadde anvaako emabega yasese kati mukuseka n'akanga Gayi n'asikayo bw'ati ki ebigere naye banaye Kojja abasajja temukyayina bugumiikiriza nanti bankola jimu tomusanganga n'omumalirako obudde bwo mutaka abeera muto simolo anti sayansi atulaga nti mutaka kinywa gy'okoma kikozesa emirimu kirebera kyovula abakugamba nti awantu wonna ewali maso kasita wafunamukko kasituoko katono nnyo tebakangawo bawembejjawo buwembezi
Nkati gwe oli mu kyuma ositula owanika oti otwala eno nyama ogijja wansi golowooza ennyama ejja mu kifuba evaawo kyoga eva ku mutaka eva eno wansi anti eva eno wansi gyekoma okwambuka waggulu ng'eveera ebiri wansi wali osanzeko omusajja alina ennyama wano waggulu ng'alina omubiri gwa wansi kitegeeza gye gukoma okuvaayo ne masa eyambukirako nze tontiisatiisa nzero omuntu yekka gwe nsobola okutya ng'akwanye mukazi wange ye muntu gw'olaba ng'ali awo luyongoyongo oba omutya owakanyama takutiisa tantiisa omukazi ajja ssalawo wanywerera ne bano abasajja bano bannakolamu obunyama bansitudde obunyama bukyabo bafu nnyo era nze kankubuulireko teri kintu kibi anti abakazi baagala nnyo basitula kati nze kankubuulire Adija omanyi lwaki leero Shakibu alimbuzibwa agenda ye yalowooza nti bwana agenda mu jimu akanyama kagenda muyimirira kati era olalabye olwasituse eno waggulu ne bamulekawo laba luli teyali mu sayizi y'emala yagambye nti kati tebaagira nti tebaayawukana yabadde wolokoza ewali omukka tewabulawo omuliro ne bwe baba baddiŋŋanye baatidde embeera eno eyazze kino kyotugambye ekya social media weebale nnyo naye ng'era eri ebbali waliyo omuliro kyova olaba zali tava Tanzania oli akolamu kajimu kakubeera fiiti naddawo alina ennyama eri eno tokkirizibwa yadde okuukaakakaaka nakamubwe kati era nze omusajja mbusibayi bano bakanyama omukono guli eno twala mukazi wange takula ajje mmutuuse ku ntikko Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo on your latest updates and celebrity news, TikTokers edition, life experiences and adventures. Bw'oba oli mupya ku channel eno Mukwano tukwebaza nnyo tusanyuse nnyo okulaba tunyigire kagamba ako ka subscribe okubeera nga weeyungako naawe atannaba ku subscribinga Mukwano subscribinga oleme kubeera nga omiesinga out kwebyo bye tubeera tuleese mwebale kusharinga mwebale kutwagala mwebale kutulaba aba Platinum Wellness Spa bakugamba nti genda okozeseko ku spa yaabwe ennungi ennyo nnyini ddala poza ate aba Natural Hub bakugamba nti gwe omukyalo oba omwami ayagala okusala ku weight omwami ng'olubuto lukugezeeko Mukwano kuba ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga obeere nga okendeezaako ku lubuto abakyala yakazaala weeraliikiridde nti omubiri guyinza obutaddawo naawe bakubireko bajja kuba bakuyamba eddagala lino oteeka mu mazzi ganyogoga noonywa oteekamu akajaani kamu buli ku makya oba buli kiro ng'ogenda okwebaka okusinziira ku tayimu yo gy'oba oyagadde gajja kukola bulungi ennyo nga gye nkomeza olunaku olwaleero ndina Kojja Kitonsa Kojja kyensinga okumwagalako Kojja ayogera amazima ku basajja ffe tulina amazima ge tutamanyi tulina amazima ge tutamanyi Kojja nga sinnaba kusanyukira kweyanjulira bali ku HK Media ejo nabadde n'omusajja ng'agamba nti nno omukazi wamukuba nasigadde neewuunya so wamala okubuuza ku bantu njagala we tubeera tutandikira nsanyusa okulaba Amina neesiimye nnyo omanyi tugenda mu mwezi omutukufu ogwa Ramadhan era manyi buli muntu yenna alina omuntu nga yakunyiiza yakusobya yakola obubi kekadde musonyiwe nga tetunnagendako yadde essaawa emu mu Ramadhan kubanga tunagenda mu Ramadhan tutandika okusiiba ng'okyalina abantu boogamba nti gundi saagala mulabako saagala mulengera saagala yadde musisinkana awantu wonna enjala ekulumira bwereere nze Kojja Kitonsa
naga nti kastonda bawano ebiseera ebisinga sigenda kwogera ku Bobi Wine sigenda kwogera ku Museveni sigenda kwogera nza amaanyi agange gandi mu nsonga z'amaka naye no Adija naffe era bitutabukako yadde nti tujja ne tukugamba kola bwoti naffe bitutabukako abantu kye bava bavuma ba motivational speaker abantu balina ensobi naga nti gundi bwe twali tulaba ayogera obulungi bw'ati naye kiri bwekiti enensonga ffe tutwala budde kwogera bintu biyita mbantu ate ojja okyegendeze oluusi tuba twogera mu biyita mu ffe kati mwemumbira biranga bifulumye yes kati mwemumbira biranga bifulumye kitegeeze eno tuba twabikuuma emyaka nga 2 emabega obutafuluma oyogedde ebyama byamba motivational speaker obuzibu buntu bwayitamu omuntu ekintu kyalinamu experience kye kiba kisinga omutawaanya omusambi w'omupiira gyakomufuna injale kitegeeza azisanga mu kisaawe singa ali mu nyumba wenga tutasamba mupiira tali mu gundi ya mupiira anafuna injale kati oli wajja n'ayogera ku injale y'omupiira kimanye nti amanyiddiro bagenda omukuba endobo asobola kunuukirawa asobola kwa kikati nange bwe nzija n'enjogera ku bino ebintu ebikwamaka biki byempitamu ye service gye nnyamba abantu ate nange ndi mufumbo ate nange mmanyi nali mbaddeko mu mukwano nenda bagutambula gutya ngulimu biki byempitamu kati bwenzija n'enkuwa experience eyo gwe kolanga bwenjogedde kituufu abantu kati abalina experience for example mukwano Kojja let me sign yabeerako mu relationship n'avaayo yabeerako mu bufumbo n'avaayo takkirizibwa ku advising abantu asobola kubanga ayina ensonga ezaamuwaliriza okuva mu kintu ekyo kye yalimu yakibeeramu ko n'alaba obuzibu obukirimu bw'amala okukivaamu ayina ate era byajja byayitamu kati bw'avaayo n'akubuulira amazima sooka ogatwale nga tonnamuvuma omanye ennaku zino kankubuulira Adija emikutu gyonna kujjuddeko basenga kuliko bakojja kuliko ba motivational speaker kuliko ki buli muntu olukwata essimu ng'ayogera kyasanze nange omwaka guno ngenda afuuka motivational speaker okisobola kuba kati field ogibaddemu wakansisinkana emirundi egitali gigumu egitali ebiri kitegeeza experience yes osinkanya abantu abansinga abasobola okujja n'avaayo n'awa analysis ku kintu ng'akoze ne research n'ennaku ze tulina basenga bava gye bavudde ne banoonya buli kamera ate mmwe ne mubakyaza munaye gwe mulimu gwammwe oli najja nawe n'akwate ennaku zino tulina abaana bakwata amasimu nga batuula P7 abaana baffe bakwata amasimu abato nga batula P7 agendayo ku internet yes ayina essimu amanyi nti omuntu asobola okuweereza omuntu akavidiyo ng'ali bwereere n'asobola okuseducinga omuntu oyo gw'akaweereza mwana wa P7 tulina batabani baffe naffe bali mu P7 bakwata essimu ne babikkula kati n'asanga bano basenga abatandika nga bw'aba ayogera ku kitundu ky'omusajja akyogera nga bwe kiri nga bw'aba ayogera ku kitundu ky'omukyala akikubawo nga bwe kiri tosobola ffe wano mu Afirika Uganda yokka yeteina rights za internet ndowooza butebe bakozesa internet omuntu n'afubutuka gy'afudde n'ajja n'akugamba omusajja noba nenere kati bweti ennene bweti ebintu kwegamba bikuleetera okulowoozesa nti omulimu gwe wayingiramu mubi okweyita Kojja kibi okitegeera kati bino bye tulina okuyiga si buli muntu atudde nti alina ensonga gy'annyonnyolako nti yeetaaga okuwa obudde abamu bajja nga ku internet kuno gwoliko kunoonyaako ssente nakuzimba nakuwa society ebyo ebirungi kuliko agenda okugula kamera ye ajja atuule wano ng'agenda kunoonyaako basajja ng'agenda kunoonyaako basajja yes abasajja bamutulire bagambe atandika okujja nga byayogera tabirinaako bukakafu naye yena tukunamira mbere gali bweru naye n'agamba kanjogere mpiseewo kyempisaawo wange ntandikire eyo kyo just njagadde kireetera okuba nti kiri mu nsengeka yaffe ey'ebintu kirungi nnyo era olyose n'okisoosa kubanga oba oli awo obeera ku kiteeka eri emabega waliwo abalivuddeko ne bakitegedde so temuwuliriza nti simanyi ono senga gundi kasita otuuka ku social media n'osanga senga ng'akugambye nti ye senga nga olugoye lwayambadde n'ennywanto y'ebbeere eri bweru
ng'olugoye lwayambadde ebisambi biri bweru kimu bibiri n'ayogera ekitundu kya maama we naye kyamanyi nti mwe yayita n'akyogera nga bwe kiri kimu bibiri n'ayogera ekitundu kya taata we nga takibisseeko senga oyo tabaamu nsa aba tagenda kusengeka aba agenda kusengulula kubanga senga ekigambo senga kusengeka nsonga bwe kiggwayo okitegedde naye abamu Adija bajja kuno n'ebigendererwa byabwe tujja na kutandika okubayita nti mujja kuno kukoninga bantu so tube n'ebigambo ebyensa yadde Museveni nga president waffe yatuwa olukusa buli muntu abe n'eddembe eryogera kati ye yalituwa kati gwe omuntu ayogera weewensa ku biki byogenda ofulumya abamu twogera bwogezi kusanyusa abantu tuteka ebintu bingi kyova olaba bakyafuna ebizibu abaana ab'obuwala ati anti ndi confused Kojja senga ng'oyo ngaze okusomesa omuntu ensonga ku media amaloboozi ag'omu kisenge ayagala agakoleremu abantu kati abaana agayisaawo ati agabiseeko era waliwo ebintu ebimu yadde tuba twogera ne tujja ne tusomesa oyo akusabye eddoboozi ery'omu kisenge kitegeeza oyina okubaako engeri gy'okikolamu nga kirungi nga kinyuma okitegeera kubanga ebintu bingi nnyo abazungu ennyimba z'edda zaawe mulanga naye ng'atuuse mu myaka egyo yazitegeera musajja basudde akafeero yagamba abakyala yalina kemba ke yayimba nti ezaabwe ziba ne fulayi zikirako enzigi za gaso ajepimamu yaginnyuka kuba yeggula n'eggala mbutabola sayizi zibuzaabuza nkula oyinza obba olwaleero naawe tomanyi makulu gaali mu kigambo ekyo naye bwensalawo gakunnyonnyola ojja kutegeera nti ffe abaalizoninganga abakuze mu myaka egyo twakinoonyereza omukyala ayagala omwami omutonotono ate era yasisinkana n'omunene ayagala y'omu yate yagenda ne Sudan yanasinkana omudinka mbutabola sayizi zibuzaabuza nkula okitegeera kuba yeekola ki eggula n'ekola ki neggalawo olowooza omuntu omukulu gwe kikwatako aba takitegedde lwaki oyo yakaka nnyo n'omwana ono omuto akitegeere atannatuuka kyova olabira obuseegu tegakyali mawulire TikTok leero ko tulabidde nze leero lwendabye ku TikTok ffe tukuze kutuuka wano ng'okulaba ekiwato ky'omukazi kyovula abakazi bedda bayinanga value naye abaleero omusanga ng'ali awo ali mu kagomesi kyafu avudde mu nnimiro naye ng'omusajja amwagala agamba ye musajja amukuumidde ebyama kuliko seekoomu yagambye bw'oba waakuwasa ng'osazeewo kuwasa wasa omukazi nga ne bw'aba ayina waavudde agenze mu mawulire ayina kyafiirwa nga ne bw'aba ayina ekintu kyakoze muli mu public ayina kyaluuzinga towasa buntuntu nga tekalina kyekafiirwa kati okajje ku social media omusajja akyandaba gwe atannaba kuwasa bw'osanga ng'omukazi ng'ali ku social media ng'ebitundu buli musajja bye yandyegombye okubiraba gw'obirengera oyo muleke topapa obudde bukyali ddala yoyo gwojja okuwasa omutwale mu nju wanga nitwale gwe bakubaawo bate njagala kunyumiza omusajja yaŋŋamba namusinkana nemugamba naye gundi ng'okaddiye ate okyali muto naŋŋamba munnange omukazi ankuba kati nasooka nembwatuka nno nenseka muno mwensekera nga ndabya ddala kyoba olaba nze nkugambye nti mukyali baana bato Babakuba abasajja bayina ekizibu nabo beetaaga okuteekerawo akakiiko Adija asese abasajja beetaaga okuteekebwawo akakiiko nga nabo we bayisibwa obubi naffe tulina gye tuloopa abakazi batukwata amataayi ate batuterawo etteeka nti omukazi takubwa nakwata ettaayi oli mu baana oyina erinnya n'akuyisayisaamu amaaso n'ogenda ne weebaka nakkuba n'empi kati nze kankubuulira Adija kino kati oyo yakugambye simanyi oba walinnya oba waaki naye abasajja kati kankubuulira amaka
agasinga mu empinga abasajja bakubwa beba minister beba MP beba motivational speaker beba no Kojja Kitonsa nti bwe nalopa nti omukazi yankubye kijja kusukula bika wizard ata bakuba abayimbi nawe mira empize naddayo ne yebaka nasirika bwana avaayo naga nti omukazi yankubye obuwagizi bwe bukendeera ekyo kye bakuba oyo gwe bakuba n'okukuba kati adija kino singa ne gavumenti eddayo netatuuza abakazi bokka guno mulanga ngukubira gavumenti nammwe muteereewo ko abasajja abanyigirizibwa gye baloopa naffe tunyigirizibwa era naffe muterewo gye tuloopa ti omukazi bwankolako nange mob justice nange nina wano wengenda okuloopa abakazi batuswaliza ne mu baana n'embakozi nojja ng'oyogera nsonga ya buvunaanyizibwa ya mulimu n'agitwala pasono ng'eyingira waka oba mwafunye obutakkaanye waka najja n'agiwummuza oba mu mirimu bw'amala ogiwummuza mu mirimu oyinawo abakozi n'akusooza kati kankubuulire abasajja banyigirizibwa anti kati kankubuulire olwaira adija omukazi akwata bbaawe nga ya musajja yakuteeka ewaka n'akugjayo ewammwe ne bw'ati yakugjayo mu butongole naye ng'akutadde waka akuwa ekyokulya bw'omusooza oba omukubye kitegeeza oyo gw'osoozezza osobola n'omukuba abasajja bafuna empi abasajja twambalidde ebinuubule by'abakazi mu ngoye n'okweka feesi tankuba feesi kuba enkyankeera mu woofiisi anti kati adija wenkugambira nti si buli muntu agenda otunula mu kamera nti amanyi ebizibu abantu bye bayitamu abamu batunula mu kamera kujja kunyumisa kubasesa nga tebajja bagamba kunyigirizibwa nga nze bwenkunnyonnyodde tuyita mbizibu bingi abasajja abo bano abantu ba bulijjo owa boda tosobola mukuba akuwasasaako abakazi 6 naga bweyagala tambula ogende wamwe tomanyira n'otuula naye Kitonsa ayina erinnya akikole ajja kuba atekinga eya advantage tajja kubifulumya weebale nnyo nakwata amataayi n'amala naga kati ngenda ku poliisi n'omwegayirira kakale naye bikomaawo naye nga gwe gwakutta amataayi abasajja ffenna abayina kyetufiirwa mu bulamu era nze kino nkiddamu bw'oba sita wasa sita mwekubire mu kisenge kyammwe muyiseemu naye akuyiseemu mufulume mu ddiiro yes tojja kuva wano oyine ogende bukoma nsimbi olete mukazi bw'onoomala omuteeka wansi ne mugenda mu kikolwa eky'omukwano ekitiibwa kyo kyonna ng'akikugyako nze omukwano gwange omu yes omukwano gwange omu minisita sigenda kumwogera wano naye twaliko lumu 40 potro eyo nga tugenze kunyumirwamuko ekikadde atera okuntu netugenda mu kikadde eyo ne tunyumirwamuko 40 eyo kati tuba tuli mu kikadde kati tuba tuli mu kikadde tuli mu kucakala tucakala nankuba akaama nangamba naye essanyu likoma wano okimanyi nti naliko lumule mukazi wange mu mmotoka nanvuma nangamba gwe ebyo ebitiibwa besimanyi ebyo ebyagundize tobindeetako tomanyiira omukazi nga nkuba empi ng'akuba minisita ye mukwano gwe nangamba era nangamba mukwano gwange nti bw'ofunanga omukisa ogukyogerako kyogereko ate si gundi wewe mukuba nnyo pikkerere naffe tusobola okukitunulamu tugana abasajja tubateekereteekerewo akakiiko gye baloopa etteeka abasajja bangi nnyo kati kankubuulidde bino byonna bye mulaba abakazi gwe gyokyegendereze gwekimanyi nti mu kkooti ennaku zino percentage esinga okuba ennene eyawaggulu gye be batwala mu kkooti bantu bamanya gwe tokigenda ku makya n'okinoonyerezaako n'ogamba lwaki leero bantu balina mannya be batwala mu kkooti gwe tokinoonyerezako n'okitegeera nali sikigenderera nga neebuuza naye bano lwaki buli kiseera be bawere ne bamanyize manyi baba bawaganyavu nze kyembadde manyi kati be basinga empisa abasajja ab'amanya be basinga empisa ate be basinga okunyigirizibwa okujoogebwa omanyi omukazi yeezira muwa kitiibwa kati mu nsi muno
ng'oyagala anti abakyala tulina obbasomesa. Omusajja bw'aba kuwadde ekitiibwa oyina muyisa otya yokikwatamu. Yo omukazi percentage ebitundu 85 ku 100 omukazi omusajja olumulaga nti amwagala amugondera amuyita musiru. Era oli mukwano gwange omu yaŋŋamba nti nayagala nnyo omukazi wange naye buli lwendeeta statement yaŋŋamba totegeera olw'okuba namwagala nnyo. Naŋŋamba buli lwendeeta statement yaŋŋamba totegeera. Badde manya ekyo kiriwo ng'omukazi akusinga ssente. Nze Kojja saagala kusinga musajja omukazi omujoozi ne batalina yadde ennusu ebibiri mu nsawo asobola okujooga ng'olina akakadde ku nsawo kasitoba ng'olina erinnya nga ye talirina. Osobola okuba n'akawumbiko n'atakalavamu n'akazingazinga n'abigatta wamu n'ekitiibwa byo n'asooka n'abikasuka wali n'akubaka ettayi. Nzijukisa we nalaba omukazi omupinga abuukira omusajja beebo ate by the way olina ekintu kyoyogedde mbwe nalaba omukazi omumpi. Walayi oli omuwala nabasinkanaku nga bw'ona ogamba wabweru wa club. Mu butuufu ng'omuwala mumpi naye nga gaye muwanvu. Naye ng'omukazi ono alina engeri gyepikaapika okuba omuvubuka kati omuwala ono we kati bw'oddayo n'onoonyereza omusajja ojja kwesanga ng'oluusi banka manager akuuma repetition ye. Ojja kukyekanga nga company manager akuuma repetition ye kubanga bino ebintu n'okugaba bwa manager basooka tutunuliramu baddako background nibaga ali ati asobola ofuga ewaka asobola okwesonyiwa biki nnyo era ffe batufuka ne ku mutwe n'ogamba bannaye kangusangule kasita temundabye nga banfukira n'ojja mu kamera no serving eggwanga with respect naye ng'ewaka tolina nga tolina. Ekitegeeza 80% of men mu Uganda si basanyufu mu bafumbo bwabwe mu especially abasajja ba socialite. Era nze waliwo omuntu omu yakeera ku makya ne banenya ne babako kale omusumba gwe baanenya gwe sigenda kwogera nga tebasoose kuwulira sayidi zombi. Ne kati ffenga abasajja abaludde mu nsonga z'amaka nze bonna siina gwe nanyiigira. Buli omu namugamba agenda akole kya time weetuuka nga omusajja alina okukkiriza n'omukyala alina okukkiriza. Buli muntu asookaddeko ebbali alabe ebintu bino nga bwe bitambula. Abantu abasinga obungi bino ebintu bakyabirabira ku eri analog system eyedda. Kati ng'omufiidinga kino ekipya ekitambula. Adijja nsobola okuba nga sikukwana naye nga bwona kunkweza ku ka message hi dear how are you nga nina kyenkwetaagako nga gwe tekikuyamba ate nga nze famire yange kigiyamba. Famire yange nentangira okwogera naawe. Ennaku zino ebintu by'okukola it's a network. Nsobola okuba n'Adijja nga mwagala nti neetaaga poloti kusozo ndaba omukyaza nenkutandika mpola nga sikuyise musozo netujja nga tunyumya mpola paka wenkonekitinga sozo gwagenda okulaba omupya muteekemu ssente oba kale aga nti poloti eno yakasente bwe kati naye nazebuza agudde kwa Fena tubimanyi kanji muguze bweziti bwe naaba nfunye recommendation okuva ewa Adijja mukwano gwoli ajja kuntreatinga bulungi ng'akimanyi nti ntreating omuntu wa mukwano gwange. Kati eyo network abantu abakyala basinga obufumbo mu abali eyo ate mugijja ku bantu. Kyovula bena kuzina economy egudde. Lwaki egudde okuva ku bakyala betuyina ewaka paka ku bantu betukolagana nabo. Nkufuna bwe nakolagana na Adijja Adijja nine namba ye tuogera tukolaki yo omukazi ajja kiraba bulala. Kati atandika okujjawo omukwano gwe nnina n'Adijja. Sina kindi akutte essimu akubidde Adijja. Bawanga batya n'essimu ye kati Adijja agamba sina kye mufunako. Lwaki essimu esonyiwa? Ndaba tubadde na mirimu nsobola okuteekawo omuntu omulala asobola okukola nga Kitonsa. Sijja kufana mukazi we kati nga Adijja eyo connection evaawo. Bwe mba mbadde bwe mbeera naawe ne tubaako kye tukoze nga nsobola yingiza ebbiri nawe n'otwalayo 10,000 kati lufudde.
so kati olwaleero nkugambye bino ebintu bye tuyitamu. Yes, abasajja bonna abatalina mukisa gujja wano kwogera mu buzibu bakazi babe bayitamu bafuna okusoomoozebwa kw'amaanyi. Kubanga tojja kuŋŋamba nti minisita ajja kujja ayimire wano mu kamera akugambye nti mukazi wange yankubye. Tajja kujja. Kiba kiswaza. Era ajja kukubira gwe Kitonsa essimu akugambe mwami Kitonsa nti wangi nkwagala. Njagala kuwamu kacaayi tukanywerewa. Bwe batuyita. Njagala kuwamu kacaayi notukanoga naye kakati mwabalina omukisa gwa kamera. Lwaki tuyogera ku eno ensonga? Mukyala wange n'abange bayita ku YouTube n'akiraba nampe ku kitiibwa. Ffe wano tujja kukuumira bantu abo banene bitiibwa. Mwe bino bye twogera abakyala mubirabe mu byesigameko. Muwa abasajja bammwe ebitiibwa. Omusajja ne bw'obanga ofaanana otya gwe omukazi ng'onyirire okwenkanawa tekiina we kyali kiwandiikiddwa nti ogenda kusinga omusajja akututte waka ebitiibwa. Adija sente si kyekitiibwa. Sente si kyekitiibwa byawukanira ddala. Ng'ate ng'ompasizza. I mean nze kusinga sente. Ate nga ompasizza. Nsobola. Ebintu bya Mukama bibuzaabuza. No, kyengamba nze sagala kusinga musajja gwe mbeera naye sente. Kati enteekateeka za Katonda tozigaana. Nsobola okuwasa mukyala wange. Mbeera nsaba Katonda omusajja oyo abe nga yansinga sente. Ekyo kisabe. Naye ate nakiri bwe kijja nga naawe oyingiza sente okusinga ku ky'omwami. Nakyo weeteekemu omutima nti nsaba Katonda mpa obuvumu n'okumanya n'okutegeera. Butya bwendeka sente mabeka nimpa omusajja wange ekitiibwa. Era byonna nkimanyi oli mukyala musiraamu ate osaala eswala zonna. Mu bintu byonna by'oba osinga okusaba Allah akuwa obugonvu eri omusajjawo. Abakyala bangi bali mu bufumbo naye ebibasinza obbaleetera obuzibu kulowooza nti nno asinga omusajja gwali naye. Competition muzigobe mu bulamu bwammwe. Abakazi omuntu gw'otagenda kera ku kompitinga naye ye musajjawo. Oyo tebamukompitinga. Ate n'okwegomba ennyo. Kyobala nti leero social media ffe tugirabako bibi. Adijja olwaleero omukazi tajja kuvaayo. Bano bakazi mulaba abalina omukwano ogw'okubutaala. Tajja vaayo akulaga empi zaafuna mu kisenge. Ekyo teyakizimbawo. Ajja ne baba bamukubye ekirajja nnoonyayo vidiyo. Golokwa yabazimbawo kiri nti ffe tweyisa bulungi tuli bulungi n'abaami baffe tuli bulungi tutambula bulungi buli akaguddewo ne bamutwala ku kalanki n'akapositinga bye bisinza okutta kag'abakazi ab'omu myaka egy'omu gy'ekyenda. Sikutegedde bulungi awo. Amaka g'abawala bano ba mu gya 99 2000 okuva twaswitchinga digital ne tuyingira mu mulembe ogw'okwemulisa tekyali maka ganywera. Kubanga nze Adija era gwe ne bwana bange omusajja w'ekiro yakukubye empi. Olw'okuba public wagizimba mutinzo omusajja wange anjagala nnyo erina tabbu tojja leeta kakiripu kampi. Oyambala galubindi. Ng'oteekako galubindi ng'ojja wano ng'osireyinga today tubaddeko wano omwami wange angulidde ku kino ng'ojjoye bulowoozesa bana abakazi abalala nti gwe tolina bizibu mabega. Kati abakazi abasirwa abafollowinga obutamanya nti nno kino kisoboka okubaayo nga yakuga nti nga Adija bo tebayomba ne bbaawe. Mwe mufunamu obutakkaanya. Kubanga Adija ye mugezi. Society yagizimba tiye n'omwami we ebizibu tebabirina. Kati nga gwe followinga Adija. Nange obufumbo bwange njagala bubeere ng'obwa Adija. Bayo ku bafumbo bayawukanira ku social media nga basireyinga. Basireyinga forever. Yes. Eri bamukuba empiize. Bamunenya. Naye gwe olw'okuba nti akubisa akatambaala ku maaso olowooza nti Roipi ne Bindeba tebayomba. Nabo bayomba. Naye Roipi yeezimbako ekintu ekijja omunyigiriza nga tajja kibalaga nga yeggalya mu kisenge kye n'akaaba. Society yagirimbalimba tibbo tebanyiiga. Kati naawe amufollowinga kimanye ti nabo balina obutakkaanya. Bw'atasobola kukulaga gwoyo gw'ofollowinga. Kyogamba Bebe Kuru ne Zuwena tebayombangako. Oba Babi ne Kyagulanyi tebayombangako. Bayombako ne beekubira n'obuyimba. Okitegeera?
naye gwa mu following yagala tuyagalenga Babi ne Bobby yagala tuyagalenga Zwena ne Bebe yagala tuyagalenga nga Royipine yagala laavu ya filimu naye togikoleredde tekusaana laavu y'omu filimu esaana ani Kojja laavu y'omu filimu esaana omukazi nga mugumiikiriza filimu eyo erina story gye bayatandikira ffe twabula bifilimu akunyumidde gwe ogiwa wa filimu sita toddayo kusoma katabo kali ani story creator ayinza n'obbanga teye actinzeemu action yonna story creator naye gwe yagalo njagala kulaba nga gundi waliwo filimu bakazanyi bakayita inakabaditi naaka obujjuke obufilimu obwo bango kasayo ina kabaditi naaka sanjero biki yes eyo bo bakizimba kyovola wayo tukimanyi nti America ye superstar yakizanya mu filimu nga tukyali bato n'ekituzimbamu naye nga it's a story film naye ffe tukimanyi nti America yensi esinga naye ng'eriyo ensi n'endala nazo nga nazo zi super power naye ye America bwe yamanya nti ngenda kukwata obwongo bw'abantu netandika okuzanya anakonda nereeta simanyi ba Jackie Chan simanyi nereeta abantu ba John Lembo netukimanya nti America ye super power era buli kintu kyonna twekubira ku America. Aha bannange olunaku olwaleero ndine Kojja Kitonsa mwagalako ekintu kimu ambuulira amazima ku basajja amazima ge tutamanyi abasajja bano omanyi bagumu bw'avaayo nga ayambadde siniika engato ya Nike n'ogamba talina bizibu kati nze nno kankubuulira Adija gw'okimanyi ffe tubalanga abantu abagumu n'omutima tulanga ogwa mu bino bye bagamba enti abakazi bagumira bingi abasajja mugumira bingi abasajja tugumira bingi era bw'onoofuna omukisa n'obuuza ku musajja ng'awangadde n'omukazi emyaka egiwera 5 okwambuka kuba kati nze nakyewuunya nti jubiriza z'ennaku zino olubala n'omukazi emyezi 6 ng'osala keeke myezi 6 tucelebratinga bula jubire yaffe eyo waliwo abasala n'okyali awo buli mwezi kyekyo anti kyenkugambye bwe ennaku zino naye ffe luli twalindanga nve nga tumanyi nti jubire eba ya myaka myezi 6 myezi wanuya ate omukazi n'abeera nga alina musanyufu nnyo okulaba nga awezezza omwaka ng'alina omusajja ng'abadde takisuubira kubanga bye tuyitamu bingi abasajja leo abakazi baffe abeewaka bambi bano abakwata obukwasa essimu atamanyi intaneti yamanyi nti Rape ne Bindeeba tebayinga Babi ne Bobby tebanyiiga banyiiga naye olw'okuba nti Bindeeba alina kyafiirwa ne Rape alina kyafiirwa alina byatajja kulaga Adija weewalanga nnyo okuba mu relationship gy'opusinga nga bw'oba oyagala okukakasa society nti mina kyemukoze nga gwovaayo nga bw'oba oyagala okunnyonnyola abatuuze kati oli atanaavaayo anti kati ekyo bw'ojjo kirengera naye gye buva ne gye buli koma ekitiibwa ky'omukazi kyonna baawo okwogerera nze navaako lumwe waka nengenda ku mukolo nga bampise unfortunately nga bampise ku mukolo tebaŋŋamye nti ate ne mukyala wange bamuyiseeko mwesangeyo babiri ngenda okutuuka nga entebe yange weeri bantuuza ne mukyala wange bamutuuzizaawo dda omukyala ali waka mwetegeka akugololera ekanzu naye agolola gomesi mwenda nga temumanyi gye mulaga twali mukolo gwa nti mbaga kwanjula yali pate yekolako nawe akutegeka asooka munenja ninako gyendaga ku budde bwe buti it's okay bakutwale oba it's okay genda kitegeera mune ninako pate gyendaga bakasooke ku droppingewo bakasooke ku dropping ngate wamu wetulaga tutuuka wali eri nga mukyala wange bamuwadde ka speak ak'okwogera nange nga ntuse nenga nze tebampadde just nga omanyi mukyala bamuwadde
ng'ayimire kayogere era bwe yayimuka okubaako kyayogera yasaba speech ebadde ye njiwe omwami wange kagibwe ebadde eyange so kati zabajja bumanya nti omukazi aba akulekedde ki respect naye Adija buli lw'olibeera n'omusajja wo naye nga gwe ogamba society omusajja wo byakoze nga gwe buli kimu gw'ovaayo n'onnyonnyola society omwami wange akoze kino omwami wange mwagala nnyo neebaziza nnyo omwami wange bwe nti nga yetta kubanga gw'oyina akazindaalo teri muntu atalina muzindaalo bino bigende eri abawala mwenna omusajja bw'akuyisa bw'oba omuyisa eyo ye relationship entuufu bw'aba akuyita baby muyite baby bw'aba akuyita Liita muyite John bw'aba akuyita Adija muyite Hamza my baby yali azzeeko n'akonfesinga naga nti nange my baby my beautiful my wife my angel bw'oba tolina bye wali okirabye embantu naawe tokyambala bwe buzibu ojja kuba disappointed omusajja ajja kukola buli kasasiro yenna ng'akimanyi gwe opushinga osinga okwagala gwonkaka ate teri mukazi yali avuddeyo mu mukwano n'alangirira omusajja we n'amusigaza nga tulabye abasajja bangi abalangiriddwa nga balina abasajja ekyo bwetyo bwojjo kyogera abantu bangi nnyo abantu nga buli omu yamanyi nga beekuumidde kitiibwa buli muntu n'amanya tikati gundi yavuga yatambula abasajja bateekinga eyo advantage mwayita okumanyiira nze nga sinaba kuteeka mukazi wange waka namugamba nti lwaki tonsevingako baby lwaki tonsevingako ekintu ekirala kyompita Kojja nagamba oli Kojja nga sinamuteeka waka nagamba oli Kojja nkyasobola okukuyita baby enkya nondeka n'ofuna omulala ng'ate abantu nabagambanga nti gwe mwami wange sooka omutongoze onteeka ewuwo nkuteekeko ekitiibwa eky'omwami anti naga kati awo era n'abanjawukana naye bajjaga nti mukyala gundi bayawukanye naye bino nga tukyali eno nsangawo nsanze ebyo tebali negera na kukyogerako oyinza oba tolina nanze nzekka so kati nammwe abakyala temupika nnyo basajja kubalagisa bantu nti abasajja abo be mulina mwe musinga okwagala ennyo mwerekeremu ak'obukyala okw'okuba muti muli bamaama baggwanga gwe n'opushinga omusajja ne weetamisa n'abalala babadde bagenda mbufumbo okimanyi nti abantu bangi nnyo batidde okufumbirwa n'okuwasa olw'abantu abali ku social media abalaga nti nno abasajja bwe bakola binene nga te babyekolera kati maama wange azadde omwana e Masaka ali ekyazanga ye muwala waali naye waka mutwala kusomera jja ne bagenda olweggo ne basalira ebitooke abo tebagenda kufumbirwa kati kubanga ebyo byonna babitya ebintu bingi nnyo bye mutaddewo kyobula n'obufumbo tebukyanywera otya ennyumba yammwe ey'omukyalo erimu emikisa n'otegeka omukolo ewa neyiba ewali ennyumba ey'amategula kati ogenda okulaba nti omukisa guva waka yes ogenda okulaba ng'omukisa guva waka ate gwe ogujje mu kasolya katali kammwe abamu ayinza okuba nga Baceleb kati ng'alina abantu bangi ate ng'ewaabwe wafunda n'agamba kati nagaaka ngenda enfuneko garden sooka oyanjule ewammwe ebyaddala then onoonye okomewo okole ebya social media kyobula obufumbo tebukyanywera bino Adija bano basenga ababalaga amanywanto g'amabere tebabimanyi kyekyo ekikuyisa Kojja oba ekikuyisa senga sex tabeerangako kya mugaso eri musajja oba eri mukazi anytime any day any minute you can have sex wanjai kati tekufuukira tuulu egenda okukwata omusajja anti munna ennaku zino ebitiri biyitiridde ku gundi bajja kubinywa bemulaba babinywa ate bo benyi ne bagenda ne bakozesa ngalo zaabwe ne babifuluma
ne bakosanga loza ne babifuluma ate bati ate masturbation togimanyi ino ng'abasajja tewa abasajja nabo babuuse babitegeera temubibateerayo ekyokubiri kati tebakyalya bitiribiita mitwe tebakyalya bitiribiita mutwe nkugambye ekitiribiita kati Adija ebitiribiita biri buli wamu eriyo n'abaana abaakuzibwa obulungi abalidde obuguju bwabwe abalidde entende zaabwe nga teyeetaaga kugenda ku kitiribiita nga mutima kukukkiriza sisitimu neeyogera kyova olaba bano abasajja simanyi abakola obunyama Bobi Wine be yayogera bwajja nga aleesi kanyama kokka reality kicks in kigenda kujja gwe kwata omukazi tegeera nti Adija asobola ki asobola boutique sooka omwe miliyoni zo 10 n'ezi mugambe kwata ogenda osuubule oteeke mu gundi tomusaba ne kwolwo lwozimuwadde ajja kuba excited tegajja kujja muweemu wiiki ayongere okutegeera nti abasajja abasobola gye bali amala ate okukkakkana buto naavuzize zikomewo mu nomo sense omugende nti njagala kusulako naawe ekibanyi kijja kugwa n'amenvu naye mujja kwefuuyira obuwoowo mujja kusiba emigundi obunyama mujja kwambala obusaati mujja kulya emirondo tegigasa kati nze nga nzijanga nsanga omuwala ali mu saizi ya Adija nga ngamba Kojja siina mulimu Kojja sinadde kye naatandiseewo ekyemitwalo 3 nze nga tteka 5 giwera 8 nga nkwala kyendiga eyo era bwe mba mulowooza nti bitiribiita bye bigendo tusibawo mu kiveeko ekyo ekitusibawo abasajja baalabuse kubanga kati bali informed osanga omusajja omukulu nga naye ayagala mukazi gwayongeramu so si gwatandika abakazi mufunye emikisa ne mubeera n'abasajja ne mubakuula abasajja ne baddayo ku zero ate nawe n'osigala nga tolina kyofunye omusajja bwakwatira emitwalo 3 nga mwegasse okukola sex omukazi tteeka ezo sente zakuwadde teguba mulimu noonyayo ekintu kyokola kubanga era osobola ofuna gwogenda naye mu sex n'atakuwa kati mwe abakye munaddira ne mugamba nti eyo dduuka lyammwe bizinesi mwattu nalyo ligwa ebintu biggwamu amasani gasigala meereere nga buli wenkoona ssa tewali kintu nga buli wempisa nti omukono masameerere temuli kintu nange ne ngamba kankole ki kaŋŋende noonye edduuka eririmu ebintu kati emboozi enkulu yiino mbeera ndi awo omwana omuwala najja mu inbox n'agamba Adija bw'osisinkana Kojja mumbuuliza ensonga yange eno omuwala alinamu ku ssente yadde si nnyingi nnyo avuga akamotoka ke katono ka Ractis alinaku apartment wapangisa kati basisinkana ne Gayi basisinkana yaŋŋambyewa zaali meeting za mbaga nga ziri ku mistiil ya mukwano gwe omusajja ng'abeera wano Uganda omuwala ng'abeera Canada kati omusajja yabayita mu meeting bwe basisinkana ne Gayi nga Gayi beemanya nga beetegeera Gayi be bano abavubuka ababeera smart abavubuka nga bw'omulaba mu butuufu ali smart naye Gayi yali talina mmotoka nga ye wa safe border kati nga badeetinga dete yasooka Gayi yasasula biiru kati nga bw'omanyi abawala abayivu we baddamu okusisinkana ku dete ey'okubiri omuwala n'asasula omusajja teyagamba nga bw'onoolaba omuwala nga ajjayo pasi n'ogamba no it's fine let me pay abasajja balina empisa oyinza okujjayo wallet Gayi naga no leka nsasule mulina POS machine ngenda kozesa card kyanjawulo muko so Gayi teyanyega omuwala ng'akola ki ng'asasula kati olala ngera baddamu nga bagenda out nga bahavinga fun Gayi teyasasula kale omuwala yalinamu ku nsonyi yalinda omusajja agambe nti muleete ebbiiru nti n'obudde bwe baali balina okuddirayo awaka bwayita ne bweyongerayo ng'omuwala alinze Gayi agamba oba abantu omuwala yagenda owulira akooye
namugamba nakwata nagamba omanyi tugende nakwata mu nsawo munnaye nga beeyongerawo paka muwala kutwalako omuvubuka wakaawe omuvubuka yabeera awaka olunaku olwasooka omuwala n'alowooza gaaya agenda n'addamu n'abeerawo olwokubiri n'alowooza omuvubuka akola ki omuvubuka n'alemera awaka bwe batyo bwe baatandika obufumbo omulenzi ng'alemedde awaka naye kati omuwala obuzibu we yabufunira waawano nti yazibuwalira okugamba omuvubuka nti ki nti nviira yakuzibwa talina bwamugamba nti nviira talina ate ng'omulenzi awaka alaga mbu ali so sweet naye nga mu bintu by'ensawo talina kyasobola kukola ki agamba nti kojja omuyambi otya kati ekyo abakazi bangi nnyo bayise embuzi bwebufaanaganako bwe butyo ate era kiri sayidi bbiri n'abasajja bangi nnyo bali gudde embuzi bwebufaanaganako bwe butyo ebiseera ebisinga ono omukazi abasajja bali mu kibuga bangi nnyo nga bali smart nga batambula bulungi nga balabika bulungi nga bali mu buloogirogi buno nga bwe mwawukana awo agenda nonya loogi y'emitwalo emeka n'agwa omu n'akeera ku makya ne yeetereza yes bayitirivu nnyo n'aleeta weebale nnyo era bw'ofuna ng'omusajja ng'ayambalira waddobbi n'amasuuti mu mamotoka abo mubeegendereze nga si Kojja Kitonsa bw'ogenda okuba nti ayinza okuba yeetegekera show interview ayinza okuba ayinako waali adijja agendeko ewa muzeeyi agende ku bukedde agende ku sipaaka nga ye ali awo akugamba nti nina emmotoka yange abamu bakeeseza mu mabaala nga ne woteeri wagenda yeewunzikako mu mmotoka agamba woteeri kange ne baweeyo ekiwaya nnaabiremu kati bw'asanga omuntu yes kati bw'asanga omuntu ng'oyo ng'ayina ewaka omukazi amagezi gemuwa atandika omuteeka obuvunaanyizibwa ng'obw'omusajja bw'ateekeddwa okuba nabwo amusaba akameeza tajja muga nti nviira bw'anaagenda olona akameeza tajja kudda ng'anoonya mulala gw'atomeza amutikke obuvunaanyizibwa bwayita obufumbo bamaze omwezi mulamba kati atandika omusabiriza akameeza gwe muneetere kameeza tukoze tutya munaye ekyemisana tukoze tutya ekyeggulo biru z'amazzi bwe zijja amuterewo lisiiti kifaananako nti omuvubuka akasente ke kakola kake kakwefaako anti abo abasajja abaggulu gye bali era kino nkigamba nnyo mu abasajja kasente kakwambala kati kankubuulire 85% abavubuka balowooleza mummwe abawala abakola abayiiya kati gwadijja osobola okukeera ku makya n'omanya nti kati ngenda genda ekisaasi nkole nveeyo ngende wandegeya nkole nvule ngende makindye nkole naye waliwo akufollowinga aga nti kati adijja oyo nja mumukwatamu mu weekend bw'aba alinamu akakadde ne bwe naali akaabiri kati eyo entegeera gwagirina wekka oli ogwo adijja olwaleero olw'okuba nti nno bino ebintu by'abakazi okweyambula ku social media okukola ki kyongedde okujungulula abakyala bangi abali ku social media abakyala bangi abali mu kkube abakyala bangi wano mu kifo wetuli abatwetoolodde agamba ne bwe nfuna bufunyi musajja nga nze muteekamu naye nga bampita mukyala gundi kati munnange no to make matters worse omuwala ono kale kamwogereko erinnya alimu ye Claire agamba nti mu mwezi ogwo we babeerera ne Guy yatuuka ekiseera n'ayitako mukwano gwe ajja abeereko awo namugamba jangu ombeererewo Guy tulabe oba akola oba agenda Guy teyavaawo yasigalawo nga mulimu bagirls babiri yes. ne Guy n'asigalawo naye nga ke yajaawo omwana muwala abo baba neraavu anti kati kankube Katonda tasobola kuwa bintu ebi omuntu akola sente aba busy ayinza obutakuwa keya full time bwe batyo anti omusajja omwavu afa mirimu era bye bino bye ngamba abasajja mukole omusajja omwavu afa mirimu Katonda ayinza butaba na mirimu anti Katonda tasobola kukumma bibiri akumma okufuna na kummenekeya
ayina kuwa keya asobole okubeera nti atengula omutima gw'omukazi olw'okuba mmwe mwalowooza nti nno abakazi babeerawo nakubawa keya nakubalimbalimba eriyo omukazi atakimanyi nti keya tebagirya ng'ajja kwagala ne ssente era nze wensaasirira abakazi abafuna abasajja nga bamanyi okukola nga te ne laavu bagirina kubanga ffe yadde tukola ofuna akaliyo nga tekadde kakusanyusa mukyala wange omukazi naye amanya nti omusajja wange abeera busy Monday to Friday naye Saturday ne Sunday etayimu gy'owa omukazi ekola kinene nnyo mu bulamu bw'omukazi era nammwe abakazi tubasaba mubeere bagumiikiriza omusajja bw'aba afuuse busy naawe obwongo bwo bufuule busy ng'olowooza ku ye naye abakazi omusajja bw'abeera mu busy bw'ati Katonda abakazi abatali bagumiikiriza nga afuna engeri gy'ameketa ekiwogo. Kojja omanyiza engeri gy'entambula ennyimbo zinina mpitirivu wallahi nasubiddwa nnyo nabadde njagala nkwatira abantu ka vidiyo kano naye omuwala gwe nayingidde naye mu kiyigo yakanze ababadde mu kiyigo omuvubuka najjayo amagulu kati eggulo tugenda out tuli mu kunywa kacaayi nampромisize mukwano gwange nti ngenda kwogera ku nsonga eno abaana bawala besudde nnyo value nabadde out ne bakwano bange kwabaddeko gaye yazze ng'ayinako omukuffe gwe yabadde ali naye ebyokulya bye twalidde Kojja si kwesoma oba kweraga twavuddewo nga tusudde wansi akakadde nga kamu emitwalo 2 naye nga gaayo ye yabadde agenda okukola ki osasula okitegeera nenzija ne tuhavinga fan ne tutuula kati tutuula tuli bano bafulumamu abaagalana tulinda tulowooza bafulumi oba bali mu parking oba bali mu kunyumyamu ne tulinda njagala kusituka njagala kugenda nkooye kati friend wange kwe kumugamba manyi kangende mukigo nfuke malenze ngende kuba mpulira nkooye I've had a long day kati nga mukwano gwange ngamba kale genda then nze ngenda kusanga ebweru nze kambalindeko bano bajje bano baabalala bakyayagala okusigalawo they are still having fun nabadde ngenda ne mukwano gwange kuba yabadde tazze na motoka ye nga nze nina omutwalako ate nga tusula kumpi n'ewaka munne nga ngenda mu kiyigo kati wabaddewo omukyala eyabadde anvaako emabega omanyi kye twasanze mu kiyigo Kojja omanyi ebiyigo ebimu birina enzigi nga zirina space wansi amagulu gagayi nga gayiseemu weegati mu kiyigo ky'abakazi amagulu gagayi nga gayiseemu weegati mu kiyigo ky'abakazi weegati nga just n'emikolo gigenda mu maaso omwana omuwala ataddeko n'ennyimba kati bwe twayingidde bwe tuti nesooka n'empunga nabadde nkutte essimu yange kati kabugezi yazze luvannyuma nti singa nkutta akavidiyo ako obugero obwo nemera nga kyenjogerako abantu bakira abayinza olowooza mbalimba ono omuwala eyabadde anvaako emabega yasese kati mukuseka n'akanga gayi n'asikayo bw'ati ki ebigere naye banaye Kojja abasajja temukyayina bugumiikiriza nanti kati olaba naga nti ensala y'omutwe yekuwa ensanirira kati omukazi yennyini naye kubanga naga nti ffe abasajja ebiseera ebisinga bw'otuuka okwagala ensonyi zibula naye omukazi yalina okukomako omukazi oyina okubeera omwegendereza ennyo buli kyokola kati Adijja omusajja teyaswadde omukazi yeyaswadde kibi nnyo kubanga era ne Katonda bwe yakola obutonde obwo oba omukyala yabukusikamukko katono oba omusajja n'abuteeka ku mpimpi tekitegeeza walina obbaawo tayimu ey'okunoonya ani gwe yasinga okuwa ennyo ekitiibwa yali mukyala kyova olaba ffe tukugamba nti mu buli kintu kyonna kyokola nze ne bwenkera ku makya n'ennyenda emyaka gyonna gwe omukazi bakukwatidde mu bwenzi gwe oba omwenzi omusajja tabeera mwenzi omusajja ne bwakwana kati nga bano betwalaba nga loogi eyidde omuliro omusajja omunene ng'afuluma bwati kati oyo talina buzibu naye kati mukazi we lwamalaga nti nange yayenze kamwesasuze omukazi yaba omwenzi
ate nze nalabanga omugagga w'omu Kampala omwo. Saamulaba nnyo. Aliwayo. Adija. Sooka ombuulire mugaggaji. Engeri gye yafulumayo bannaaye musale kuwait z'ekyokojja. Kyangira. Kyaleetera okweraliikirira kyobola akati nkozesa nnyo nakyo tihab. Ebizibu bikusanga wansi kati abanafu bo baali bayiseemu dda abeesobola ne kati omusajja n'ovaayo olinga ow'okulya ku lunaku olukulu. By the way, no Adija n'ekintu kya size ekyo ekyo mujje mukiwa obudde mukyogereko. Abasajja bamanyi nti nno okuzimba omubiri ye energy. Naye lwendi kunyonyola bulungi ku size y'abasajja. Abasajja bano bankola gym tomusanga nga n'omumalirako obudde bwo. Mutaka abeera muto. Simolo. Anti science atulaga nti mutaka kinywa. Gyoko mukikozesa emirimu kirebera. Kyovula abakugamba nti awantu wonna ewali maso kasita wafunamukko kastroke katono nnyo tebakangawo bawembejjawo buwembezi. Kati gwoli mu kyuma ositula owanika oti otwala eno nyama ogijja wansi golowooza ennyama ejja mu kifuba evaawo. Kyoga eva ku mutaka. Eva eno wansi. Anti eva eno wansi. Gyekoma okwambuka waggulu ng'eveera ebiri wansi. Wali osanzeko omusajja alina ennyama wano waggulu ng'alina omubiri gwa wansi. Kitegeeza gye gukoma okuvaayo ne masa eyambukirako. Nze tontiisatiisa nze omuntu yekka gwe nsobola okutya ng'akwanye mukazi wange ye muntu gw'olaba ng'ali awo luyongoyongo. Oba omutya ow'akanyama takutiisa. Tantiisa. Omukazi ajja ssalawo wanywerera. Ne bano abasajja bano bannakolamu obunyama bansitudde obunyama bukyabo. Bafu nnyo. Era nze kankubuulireko teri kintu kibi. Anti abakazi baagala nnyo basitula. Kati nze kankubuulire Adija. Omanyi lwaki leero Shakibu alimbuzibwa agenda. Ye yalowooza nti bwana agenda mu gym. Akanyama kagenda muyimirira. Kati era olabye lwasituse eno waggulu ne bamulekawo. Laba. Luli teyali mu saizi y'emala. Yagambye nti kati tebaagira nti tebaayawuka. Yabadde wolokoza. Ewali omukka. Tewabula omuliro. Ne bwe babaddiŋŋanye baatidde embeera eno eyazze. Kino kyotugambye ekya social media. Weebale nnyo naye ng'era eri ebbali waliyo omuliro. Kyova olaba zali tava Tanzania. Oli akolamu kajimu kakubeera fiiti naddawo ayina ennyama eri eno. Tokkirizibwa yadde okuukaakakaaka. Naakamubwe kati era nze omusajja mbusibayi bano bakanyama omukono guli eno twala mukazi wange takula ajje mmutuuse ku ntikko. Kojja ndeka. Bino byenkugamba mbyogera mbimanyi. Ate wallahi oyogera ebituufu. Anti abakazi baagala nnyo obunyama. Kati gwe musitule. Ng'enseke ezimukuuma nga mulamu nze nzimuwa. Atasobodde musitula. Nze musitulira awo wansi ne mutwala mbire nga simujje ewaawo. Kati gwe mutwala embire eby'omubiri nze mukolereko awo emikola ayambuke embire. Ate oli buto. Nze kanyama tantiisa. Era nze omukazi wange kasamulaba ng'adiiringa n'omuntu nti bano banyama luyongoyongo bana abasajja bano bemulabanga gwe ndo sindika gwe. Mama. Abusikeeke. Amukola ate nakugamba omukazi buli lwayendako. N'ayenda ebyaddala. Ebituufu tosobola kumuzza. Era muleke nga bulesi agende. Era mu abasajja abanda babali omukazi okasita ayenda ebituufu muleke. Asobola ofuna omusajja ng'omusajja byakola abimanyi. Omukazi adde waka nakulabanga peni ya biiki. Ng'atudde wali mu ntebe katoyina ky'omugamba. Ate munayi babakazi Katonda bakola obwongo bwabwe bukyuka mangu. Adijja olwaleero nsobola okukera ku makya
nemba nga nkukoledde boutique erimu engoye zonna nga zirabika bulungi nojja anti ntuwa example kati zebakola abasajja bakola boutique bakola salooni emirimu gy'abasajja egisoboka kubanga kati ogenda okukyeka musajja yekaze n'agulamu essaati kasajja kaguze essaati ne kampa ssente yeerabidde gwe ze wamuwa okusuubula otteekamu engoye agamba omusajja oyo gwolaba shoppinga buli mwezi omusajja sente azijjawa naye nga kuza shoppinga ate alesseemu ku bungi bw'omusajja ze yakuteeramu aguzeeko obuguzi ku musajja ze yakuteeramu katunoweega nti sayansi w'abakazi awo yaliwa abakyala twegendereze nnyo Adija abakyala bonna bw'ofunira omukisa ogw'otuulako n'abakyala abakyala babuulire kwegendereza ebintu ebi mu nsi ekisooka okwegendereza ebirowoozo byabwe ekyokubiri okwegendereza okusalawo kwabwe ebyo ebintu bibiri omukazi bw'abanga abyegendereza tasobola kukola nsobi kubanga abakazi bangi nnyo tubalabye mukoze decisions nezimala nezibanyigiriza ebbali bangi nnyo tubalabye mukkiriza okukola ekintu naye lwa influence ya group gy'olimu n'ogamba nti gundi alina omusajja ne gundi alina omusajja ne gundi alina omusajja nange onaze yadde sigwe njagala kansalewo olw'okusanyusa bannange n'oyingira obufumbo nga naawe olaba nti okasebukake n'obutuukamu nga byennyini bye wali osuubira n'obiraba naye olw'okuba mu tayimu eri tewalina budde teweewa budde okitegeera lindako okusalawo vulugu etayimu okyayina wewe obudde kyekigambo laavu feno mu Luganda lindako okusalawo vulugu etayimu ekyali kigambo laavu kati yayaga nti laavu kitegeeza ki lindako okusalawo vulugu etayimu ekyali okiwulidde kigambo laavu gwe kati mwe mujja musalawo busaze yajaze kati already nanoonya dde omusajja atazze kati nga lwaki mulwisa nga lwaki tomulwisa muweemu tayimu omutegeere gwe okimanyi nti abasajja abapakusa babalina bye babeeyambuliramu oli bamugambye bamusinze muge nti kati genda osisinkana omukazi bw'ati ng'ajjagula omusajja kukuba laavu kukola kya kututte mu botiiki ya mwezi gumu ya wiiki bbiri akututte eno akulinyisizza ennyonyi wiiki ekyawera e Kampala anti kati ye omusajja bamuga nti omukazi mufuna emirundi 3 ng'akuteeka ku nnyonyi yatala saddaakaze abo abasajja abajjira mu ssente nnyingi abatolatono obumotoka abadde agenda kufiirwa buwumbi bamugambye kikwetaagisa kufuna mukazi bw'ati ng'ajja akugwamu ng'akucakaza motoka akutako baluuni nkusurprise mukwano tikati munnange ka surprise kano kenkuwadde nga tuwummulira Dubai muvaayo emirundi 3 agiwezezza katali mulaavu alina kyaggusa kyokka gwe ate mu biro ebyo 3 by'osuze naye ogudde mulaavu anti wafunye akamotoka akaliko baluuni kati ng'ojja okavuga ogenda okulaba bw'omala okukavuga ojja okulaba abantu b'omusajja walina abantu olulinga tonnamufuna nga basobola okukulabirira omukisa gwo gwonna agututte bakuggwako mirimu gigenda emmotoka gye yakuwa egenze kyokka ekyennaku omuntu oyo bw'aba mu katuliki wayagalira agende mu kyaki bw'aba musiraamu ng'agula n'omusaala omupya agateri swala empitako kino si kituukangako ng'oyongera Katonda nga totandika mmusaba ng'omubanja nga naye agamba ono ammanjiza okumukumu ati kansooke mmuteeka ebbali ayagala kutta banne ng'ayongera akuteeka ebbali eddiini tuyambako kintu eki kutegeera butya bw'olina kweyisa na discipline kwezuula so tojja kulinda kumaliriza kukola nsobi gw'olyokodde eri Allah waliwo abaamugumiikiriza bakyalina okukolako bayitirivu oluvaawo ng'ogamba nene eddiini tekola kirabika nduddeyo siriki
Angendeko ewa jjajja muwanga. Webale nnyo. Bw'otuuka ewa jjajja muwanga nga kwata ati muneeko jjajja nalina omusajja wange bulungi nnyo ng'omusajja wange talina buzibu nenfunawo omusajja najja nandaga nti ali serious yabula omulundi gumu naye okuva lwe yagenda siddanga mufuna musajja ali serious nga jjajja naye akuga ateekinga advantage nti ebikuluma biri wansi eddagala nditeeka eyo maama nga jjajja akuyisaamu ekyo nga ne jjajja akuyisaamu ekyo. Bino ebintu byenjogera abakazi abapapa abakazi abateewa value mubimanyi bibatuukako bulungi nnyo. Waliwo omukyalo omu ebyama by'abantu mu inbox bingi omuntu ng'akugamba ati kyasagala kamera naye noonya muntu wakwogerako naye webale nnyo kyoyogera okitegeera. So kati abakyala twewe ekitiibwa naffe abasajja tuleke tulumirirwe ng'abaana b'abandi bw'osanga ng'omuno asacrifice nze n'akuwa obulamu bwe bukozese bulungi. Abasajja bali mu nsi babonaabona ng'abadde mugagga naye ng'ali mu kubonaabona, abadde n'obulamu obweyagaza ng'ali mu kubonaabona nga tamanyi bimubonyaabonya. Abaana abasinga abawala bano baava ewaka nga basabiddwa emikisa, kati gwe gy'onookoma omubonyaabonya omukisa gwe gugenda. Ddayo okole follow up ku bantu abadde abagagga, abantu abadde ab'amaanyi gye bakomye obonyaabonya abakazi, gye bakomye okugwa. Era bw'olabanga ng'omukazi temusoboleganye kino nkibagamba laavu tebagikaka, omusajja mute immediately nga temunneekolako bulumbaganyi. Naawe omukazi naawe omusajja bw'olabanga ng'omukazi temugenda kusoboka weebale nnyo nga temwena temunnafuna ndowooza mbi mwereke kubanga ne bajjajjaffe baayawukana. Ogenda bba tokoze mawulire mwakava mu mikolo omukazi omulabyemu ebitakwatagana mwewe ettalaka ng'obudde bukyali. Ebyo bireke zife Mukama alikuddizaawo. Yes. Ne bw'oba n'obuwumbi bwa ssente nga tolina mirembe waka tebukuyamba. Ne bw'oba n'ebisawo bya ssente nga tolina mukwano tebikuyamba. Mwete ng'obudde bukyali. The earlier the better. Naye n'omala obudde bwo anaakyuka. Ani yaga nti sitaani alokoka? Oli mu kumala budde bwo. Omunaye. Ekyokulala bwe mwasanyukidde nga mwakeeraba ate muli muyomba. Kati awo muba munaasanyuka. Tewali. Entamu ewulira muliro gusooka. Bwe kasi omukazi omulabye nti temugenda kusobolegana nogaaka mwongere muleetere bakansala. Ani yakugamba nti ffe bakansala tunyweza bufumbo bwammwe? Ebyo balimbalima muleetere omukazi munnyonnyola atuule waka. Ani yakugamba nti laavu bagisomesa? Guli mutima. Tegwagadde okujjako nze omuntu gwendikakasa nti laavu bagisomesa nga bwe neegomba laavu ya bebekulu agenda kujjamu omutima gwa bebekulu agunsimbemu. Ne bw'abanga ogwa bebekulu omutima gusigala eri n'ogwange omuntu oyo anviire. Nkutegeera bulungi Kojja. Omuntu oyo anviire. Naawe omukazi tokaka. Teba kulimba nti omusota gusobola okuyitako nga gwa green ne gukomawo nga gwa bbulu. Teba kikulimba. Ogukuyiseeko nga gwa guli ne gunatuuke ne gukuba obufu ne gudda gwego gwennyini ogwa gulini ogugenda okuyitako. Temumala budde bwammwe nga muli ku bantu nti gundi anaakyuka. Ekyo bakulimba. N'ababaddewo emyaka 5 abagumiikiriza babugingo tubalabye. Naga naye mbutuufu ngumiikiriza ekimala kimala nfaaki agende. Bwe babanga bamaze emyaka 2 beeta naye mmwe ab'omwaka ab'ewiiki ab'omwaka ab'ewiiki ab'emyezi kyova olaba nti ennaku zino abaagalana batemagana. Tigundi yamusanze nati kukaka Adija bino byenkugamba laavu nga yiyo ebeeranga nga jjiya ya mmotoka zino ze muvuga ennaku zino yeekulowooleza neyingiza giya tip yeraavu eyaddala. Naye bw'owulira ng'olinnya nossaamu gite sayansa atambula. Bino ebintu biri global.
Kyovola babajjawo bali bajjajja Fena bakugambanga omusajja yaleeta embuzi ze, omusajja yaleeta ente ze, nywererayo. Twavuganga manyo edda. Twavuganga motoka za manyo. Bwe bamanya nti obulamu buteekeddwa okubanga bugonvu. Ne motoka ez'automatic zajja. Lero computer ogibeerako n'ogicommandinga n'ekutwalira information w'oyagala. Edda weyagala ng'okutwala information wavuganga ggaali n'ojja wali ku posta. Webale nnyo. Gyali atyo kati nga ggodda ku bulamu bwo. Ne tekinologi ali bwatyo kati ngodda ku bulamu bwo gwate omuntu ng'okaluubiriza. Tagende. Wamusanga bukulu. Namuggulawo oluggi noonya omulala. Anti ekyo kye kigenda okukuuma abakazi baffe beetuge nga mubawoza munnange nywera onoogenda paka ddi. Era gy'ogenda eyo omala n'otuuka. Nze abakyala sibagamba kuva mbufumbo bwammwe naye ate sibakkiriza kubeera mu relationship gye mukaka gye mutulugunyizibwa ku mutima paka ku mbeera eya bulijjo kubanga omuntu atakwagala ali kojja tali kwagala bannaye ne bwokola ki kiba kimunyiiza. Kyovola abakyala tubataddemu embeera bawe eddagala ly'amazzi nti omuntu gwali naye omutima tegukkiriza kikoleko oweeyo omutima gwe eri omusajja ojja gayeera naye bw'onoga nti kangende ewagundi olw'ebigendererwa ojja mmuteerayo gali artificial yerwaneko aveeyo munnange mpulira sigajja oba gaalazeewa omutima tegukkiriza ekyo kasita okiraba nga omusajja omala munywera mazzi oyo si wuwo muveeko. Naye bw'olaba nga olukukubira essimu nti mukwano nzija wano ne weepaadinga manya mutima gwange gwakkiriza oyo omusajja gwenkola ki gwenjagala. Bino Adija mmanyi abakyala babikugamba, bino Adija mmanyi wali obirabyeko naawe oli mukyala, nange ndi musajja experience nali ngiyiseemu, nali mbaddeko edda n'omukyala nga bw'aba anaabeera nange yennyini yantuma nangamba kandeetere nkuwe essanyu kati ate nga nkutadde kwoto gundi kandeetere nkuwe essanyu liba ssanyu ng'ate nze ndikutaddemu bwe tandika okumpa essanyu nga livudde mu mubiri gwo. Era omukazi bw'olabanga okwebaka naye amala kukozesa biddagala. Adija eyo sijja gendayo labika olusawo lwontaddeyo naye abakazi ebyo bya famire mu biveeko. Ebyo byonna muli ku katemba wammwe omuntu gweyagala oba omwagala kale bwe ba famire famire tegenda kukuleka sseke kubanga nazini nazo glands tezijja kukala ziggweyo obadde olina ebikopo 6 famire era ejja kukugirako half ebitaano ekitundu biriwa ebitaano ekitundu biriwa kyogamba yo bo bana bakoledde atatunuulira ku glands za muntu navuziza abantu bazitunuulira kyovola beera bakugamba genda dokita akukebere weebale nnyo entuufu gy'olina okugenda nayo ate tebakikulimba famire ebintu byekyusa famire tesobola kukaza muntu kamwa ekyo ekitundu Katonda yakikola nga kikoordinatinga n'akamwa. Glands zino zituta salivary glands ne salivary amalize ziri mu kamwa ze ziri wali wansi immediate olulya nti waliwo space egenzeeyo nga ziri glands zikola kyovola babano bwe mbanjogera salivary glands ne amalize ziri active musajja takala olulimi naafa ali gwengo jongama nti simanyi nayingiddeyo ne wongera kala bukazi nayingiddeyo nonto kyalinga mentally amazzi ne gatajja nammwe abamu mugwira bugwiza abakazi anti okuteekateeka kw'omusajja n'omukazi biri bitundu ebi kiri 5 mwe bijja okungamba nti nze ngenda kukuba kabina nkuweeweete nkole kyolyoka oyagale kale nange tandika okunyonka ku nnywanto y'ebbeere nuunako ku nnywanto y'ebbeere katono nange nkwatakwataako mu matu mukiwalaata nyenyaako mu kiwalaata nfuuyiriraako ku kutu nange ntandike osimbule naye gwe ngambye nkunoonye gwe mikono osudde eri
tagikwata nnyo buleeki okitegeera. So Adija bino ebintu relationship erina kubeera 50-50. Bw'okeberanga mu ssimu yo, yes, bw'okeberanga mu ssimu ya bbaawo nga yakuteekako Adija, gwe n'okebera mu ssimu yo nga wamuteekako sweetheart, okutte ekkuba ebbi, mukyusizeewo immediately. Yaani ye Dani. Gwe lwaki gwe musevingako babe nga yakuyita Adija? Kyogamba gwe mbitiibwa byonna eby'omukwano tolina kyojaamu. Gwe mbitiibwa byonna eby'omukwano tolina kyojaamu. Abakazi bali nnyo cheap these days. Nnyo Adija abakazi bali cheap. Gwe omusajja akuyisa Adija mu ssimu yo ate gwe otaddeko babe. What for? Wafuuka di babe. Gwe wamufuula di babe wo nga ye akyakuyita Adija. Nkufuna Kojja. Ekyo sooka okirowoozeeko before nga tonnaba kuliya kitinga, kubuguutana, kubuguma, ako excitement nti Kitonsa yankwanye kamutuume sweetheart. Ye Kitonsa akukusa oliko na Dani tevuga essimu ng'eriko ekigambo ky'omukazi akunnyonnyolera eri mukazi we. Kyokka gwe n'omutaddeko babe. Okitegeera? Abakyala ffe twesudde value ate ffe tugenda okugyewa. Bw'olaba ng'omusajja akuyisa erinnya lyo togezanga n'okola ensobi n'omutuuma ekintu ekirala, asigala naye yooyo until lwalikuwa erinnya naawe n'omukyusiza n'olaba ekimugyamu n'okimutuuma. Naye bw'aba akyakuyita Adija naawe muyite Dani, bw'aba akyakuyita Shamim naawe muyite Laule. Muve mu ebyo ebintu by'abasajja. Omusajja engeri gy'akwagalamu y'engeri gy'omulaze nti naawe omweguya. Ffe abasajja bwe tulaga nti nafunye namaze nakoze nti nga tukakanyala, ekyo Katonda butonde bwaffe. Ngawulira oli big. Ogamba kati laba noono namumaze naawe yateredde mu layini. Gwomanyi tanzikiriza nakunzikiriza kwogera ku ssimu nga ndi naye ayina ebbwa nenkuba essimu nvaayo anyiize. Onyiiga ki? Muleka akuba essimu akomewo wooli mugamba ogimaliriza nti ebyo bye mwagala abasajja. Omusajja ajja kugamba bannange omukazi atanfaako ono kiki ali biki, aleete ettole lya laavu alikusimbe antiru ng'otandise omufaako. Naye omusajja wakamufuna ng'otandika omutuumatuuma amannya lunaku okyusa odiriitinga. Bwe mugenda out n'emikwano gyammwe n'olengera nga yamuteekako sweetheart, yamuteekako babe nga naye badde amuyita sweetheart ng'okyusa ng'ossaako naawe babe. Bw'otambulako n'omusanga adde amuyita prince nga naawe okyusa. Taata bulamu oli awo omusajja lunaku omukyusiza ye takukyusanga dokita. Dokita bulamu. Naye gwe liryo lye wamugamba. Abamu tutuuma amannya kati waliwo amannya katulwa example nga gifuti ligwa side zombi nga jomugati munenze Rita nze kati nga nti gwe Rita nti Rita eri omukazi ajja ddigira ng'ateekako gifuti Fred agawe njo mmutegeerera okitegeera. Kyokka gw'oli eno omutuumatuuma mannya ebintu ebiri nonsense. Abakazi mmwe mwesudde ekitiibwa. Abakazi twandibadde tubaagala nnyo singa mutulaga nammwe nti newe tutali mubeerawo. Kyekisinza obonyabonya abakazi olw'okufuna nga gamba mbadde ku muguwa era simanyi kamukuume munnange abeerewo yankwanye naye oba anaanywera nga batandika kukuwa obwo buddi. Adija bino ebintu byenjogera abanaalaba purogulaamu eno bajja kukubuulira nti Kojja yatwetwolodde mu mizigo gyaffe eno basingo maaza gye tuli najja n'atu exposinga mu bantu. Nammwe abawala gy'okoma okubeera ennyo cheap. Nange bwe najja gy'oli
nja kufuna mu ngeri eri cheap. Sijja kuwa dala lyonna, nja kuteekawo ng'oli cheap because naawe ondaze oli cheap. Lwaki oyagala nze nkulinnyisa eddala gwe ly'oterinyisizza? Kojja ndowooza tubaddemukko mu episode eddako kuba tuyinza obbasiibako olunaku. Olaba otya Kojja? Inshallah Allah ng'atuwadde obulamu nze wendi nja kubaddako lwe tunajja tujja essira disimba nnyo ku mukwano ogw'obutaala. Mukwano ogw'obutaala gwakutama. Gwantama. Saagala. Omukazi omusanze kiro munyumizza agenze nkyakezo annyonnyodde abantu nga bw'oli bbaawe. Okitegeera? Abasajja bangi bawasizza abakazi nga tebandyagadde. Nze kati obuzibu bwe nnina ye omusajja ajja n'akukwanako wiiki emu olw'okuba akututteko ku kadeeti. Kubanga bwe mubeera nga abantu bali mu kwedeetinga, you know how to go out on a dinner, maybe somewhere ku lunch, omuntu omubuuze mama wo yaani biki ebyo. Empapula ze nga ng'okyayina eddiini. Empapula ze nga tezigira, nga tezikola. N'agamba abantu mboyo ex wange. Ekyo kikyamu. Abantu abo banyiiza nnyo. Ekyo kikyamu. Ne kino katubeere kiriya. Omukazi nga tewamuzaalamu mwana tabeera ex wo. Ne mba mwagenda muziri ensonga z'ekintu ekikulu. Tabeera ex wo. Tabeera ex wo. Ex ye mukazi gwe wateeka ewaka n'omuzaalamu n'omwana ne mulemagana ne mugenda. Oyo abeera ex wo. Ono omukazi omulaba ono gw'otazaalamu mwana ne wayita emyezi ebiri n'oddamu n'omusanga mukwane nga mupya. Aba yakyusa nnyo. Okimanyi nti eriyo abasajja nga yagala ku mukazi nga basoma n'addamu n'amusanga ng'ali mu woofiisi bakola n'amukwana ne batandika obufumbo. Okimanyi? Kati munaye kyekyo. Kati abo abayita bannaabwe ex oyo n'omuwala ex wange. Abatamanyi. Mu bantu oyo omuwala ex wange. Ebintu bingi nnyo abantu bali tebabimanyi naye mujja kubitegeera. Gw'otazaddeemu tabeera ex wo. Abasajja banasala okunoonya ba ex okimanyi nti abasajja bajja kugwa n'eddalu kubanga abasajja bagula n'abakazi ku kkubo bamalaaya. Kati abo bonna nabo babeera ba ex bammwe. Abasajja bagulira ddala bamalaaya ku kkubo. Kati baba bamuguze n'omwe bakako ekiro bwakuyita kango ganti ex wange. Era ali gye kyakintu kitegere gw'otazaddeemu gw'otatadde wuwo si ex wo. Gw'otataddeemu ssente. Then kankubuulire okumanya abakazi era mutuufu kansembeyo na kano. Abakazi mujja kubeera nnyo cheap. Bw'okimanyi nti nno omusajja takuguliranga ku mufaliso, takuguliranga ku kitanda, takuguliranga ku masuuka, wabulako buno busente bu mitwalo 5 lwakusanze ne mugenda mu lodge. Abasajja mubalangire ezo ssente kuba ezo ssente ne bwe yandibadde akusanze nga tomuwadde aba ateekeddwa zikwa kasita atandika okugamba ebigambo bya nonsense atandika obwo busente okukulabirira kubanga obwo busente obusookerwako mu mulaavu ate era omusajja obwo tebukulumanga ne baba tebakuwadde genda nga bugenzi. Obwo obusente tebulumanga omusajja. Sente yokka eruma omusajja ng'ogenze n'otwala ebintu w'omuzadde. Ezo ze sente ze tuvaluinga mu mukwano. Naye bino obikola osiimye. Nsanze ne package nze bulungi tokakiddwa. N'omanya nti kati nsaana 2 n'ogampa. N'omanya nti nsaana 10 n'olimpa. Okyagula mutima gwange sinnatuuka kukwagala. Ezo tozimmanje era tozoogeranga nako ne mu bantu ng'oli musajja. Nzo nsanze ozimpadde ogula mutima gwange. Nze sinnasalawo kukwagala. Lwaki ogamba nti omukazi omutaddemu ssente nnyingi? Obadde ogula mutima gwange ngenze okulaba nga tukulifayinze ngenze. Nze Kojja Kitonsa. Watine in our next episode ne Kojja Kitonsa inshallah. Mwebale kutulaba mwebale kutwagala. Akatalekeka Kojja. Akatalekeka abantu bange mwenna. Abawangalira mu nsi z'ebweru abali wano e Uganda abafollowinga YouTube channel ya Adija Kigozi. Omanyi nze nasooka okuba faaniwo. Nze nasooka okuba faaniwo. Yonna eyo nojja wano nga nkufollowinga nnyo. Era
gwe muntu naye era obadde mukwano gwange okumala ebbanga era gwe kiki kye wali nkoledde kunfollowing kituufu era by the way togeza n'okola ensobi olw'okunoonya content n'oleeta abantu abatalina nsa nga bw'okuumya ekitiibwa kyo bw'oba okireka leka bali abatandika YouTube channel zaabwe abaleeta abantu abatalina nsa abaleeta abantu abawemula abaleeta abantu abavumaavuma abantu abaleeta abantu aboogera nonsense abo baleke omanyi buli muntu alina gundi ye layini ye abantu we bakwagalira weewo ewe tebakwagadde mu kweyambula teweeyambulanga so kati kuuma omutindo era nange mbabuulira amazima munyiige Kojja twagala interview nembali akawaani nange nawe njagalira okuumira ekitiibwa kyange si temunyiiga temunyiiga mukimanye waliwo content omuguze gwe sisobola kujja n'entuulako nga nange ekitiibwa kyange kijja kugendera omwo ukyegedde Adija so muyinza okunnoonyaako ne mugamba nti Kojja munange njagala kwogeramuko na bino kubanga n'obujjanjabi era nabwo mbukola sikola nsonga zino zokka ku simu location Mengo okulina na Mutesa Wandera University eddwaliro lyaffe weeriri myaka 11 tuweereza tutandise mwaka gwa 12 tuweereza Bannayuganda tetulina nsobi gye twali tukoze twebaza Katonda Allah atulungamizza ate n'ateekako n'ekisa kye ne mutereera Emmenga awo tusangewo oba osobola okunoonya ku simu yange eri ku WhatsApp eri 0759 mu 00 200 0759 mu 00 200 sindikako olina obuzibu bw'oyitamu nga tubwogeddeko mpolampola wano tetumalaayo tutemako butemi katono sobola okunoonya Adija njagala olage ku Kojja so okugamba simwene ya Kojja kanjiyiteko mwebuuzeeko 0759 mu 00 200 n'ebintu ebirala bingi n'obutali bujjanjabi tujja kwogera ku baana abali ku kyeyo bwe bayitamu ate by the way nfuna nnyo abaana bali ku kyeyo actually nina omwana ali Dubai awo nkimanyi olaba programu eno nja kuyamba tofaayo nga bwe wansabye yannyinnyonnyodde embeera mwayita nangamba gwe muntu gwensazeewo okubuulira ku nsonga eno sigenda kwogera mannya go sigenda kukola kinayo obuzibu oyitamu obumanyi era naye weemanyi naye ndi ku nsongayo era mu nnaku ntono ngenda kukuwa essuubi nti ngenda kukuyamba okomewo Uganda nga bwe wasabye banaye mutukirize tubasiibule njagala okubeebaza olugendo olubadde buwanvu ne Kojja yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba